Sebo. Sebo mkulu. Toyingira. Ate kiki. Sente zange. Ndiro. Amazima ddala bakugadde ennaku 42 batwongedde 6 era bw'okyasaba ebigambo ebyo weebiwulira ndwala. Funka! Saagala 40 gammwe. Kati golowooza eyagabagamba musule kuzize zange muzeesonyiwe. golowooza sente ngenda zijjaza enkusasuza ffe tate tukyakola temukyakola ng'osula ku zange. nejjuzi n'abadde n'akava kuziika mu kyalo senga oba kuziika naye bulijjo myezi emeka zenkubanja era bulijjo oli mu kuziika ebyo ebbanga lyonna. landlord obuulira amazima sente ngenda kusasula. obuulire muganda wange enju zange musajja watu empewo eya booda Yesu! baaba sebo mukulu ongwiridde zena zinalumizibwa ojja kunsasula sente zange ojja kuzimba. Aye mite. Omusajja abadde Jesus is Lord! omusajja agudde tubadde naye wantwogera ng'omusajja omusajja agudde simanyi buzibu ki mwe bapangisa kuno atera okubeerako bino nze kyaliyo bwe ne maama omusajja ono omubanjizaamuko mubanje omusajja ono emyezi alina 7 obulwadde kasaba mubanja alina ebirwadde ebimukuba ebibulwadde ebiri muno mu lubuto olaba luto luno Apostle, we have this. olumubanja bwoti ng'afa ebirwadde ebimukubamanyi oba omubanjiza n'ekirwadde kye kirwadde kye kirwadde oba muyinza omanya ku ddagala kya mu lubuto kasita omubanja nina eddagala ly'emmanyi omanyi eddagala eriza okumuwa kanzibuka enjiri oleka eddagala ki okubabanjanga nga we mwefiisa yanguye eddagala naawe yanguye eddagala bannange kiki ddagala ki guno musulo wange You will move out of this house. Yes! ojja kunsasula